yafulumiza album erike nyimba 16 eno yanvumiza album etya gagamira banvumi bangi sakulabyeyo bwa nze tasobola kumpita nkimanyi njogera nnyo amazima tutandike ku mazima gogamba bwebyo album ya Bebe Cool nnungi album eri well produced album eri mu mubiri mukyamu gwe tujja kumulamwa album eri mu mubiri mukyamu you understand otya nti bwogenda mu katale k'ensi yonna aka music muyimbi ki gomanyi tugenda sorry but sure mpola South Africa dono lembu recording top totwala content wange tomaidi wenyena mu top artist kati ono waitu awaye ulira kumulamwa ulira ono yani asoka tugenze music artist South Africa ono yani nekati South Africa tajukeregenya na Uganda ongambi njogera amazima nkugezaako kudefendinga point yange njogedde nti album ya Bebe Cool eri mu mubiri mukyamu mukadde akatuufu kikyo yogera omubiri omukyamu kyekyo njengezaako okugamba newe ba South Africa omanye ezivuga music mu Africa South Africa kweli example kije nkuwa South Africa nkuvume kuleke bulisi lwaki buli kaseera mugeragera nnyo Bebe Cool ne South Africa n'abayimbi bayo abalina emyaka kuba kati ono abadde absent minded 10 n'emeka obadde absent minded nkugambye Uganda ba Bebe Cool bali bajja mu ndongo batunyanga Jamaican music bali bajja Jamaican music yagwa esawa zino ensi ezivuga music ye Nigeria ne South Africa nese z'aba France ezo Congo Togo zani ezo East Africa omuntu avuga music industry kati right now ye Diamond Platinum ne kuddako omuvubuka ne yava mu South Soul n'abala ne bajjira kaawo nkuwadde ne kubuuza onaani nga sagala musoma njagala gwe omusome oyani onaani ono omwana nzire ku kiri ku element kiringa nti no music album ya Bebe Cool nungi naye eri mu mubiri omukyamu mukadde akatuufu njagala manya myaka abantu abakyasinze okutrendinga mu South Africa bali abantu bataano saganze boogerera omuntu omukadde alimu yekeka bamuyita Mafikizolo mu bataano abo Caspat Novetti ali mu kya munaana eyo Mafikizolo be bakadde naye ba Master G bonna abali awo bonna bato bali emyaka 3 mu egyo Master G anemeka tugenda ku Wikipedia ye aine myaka 29 omulabye oyo omu kati kankwekere kana akawala akayimba water myaka meka 23 kati akawala bakata batya let me sway let me kekani gwemwa ani Ayra Star kaina myaka 23 tugende kwani tugende nasta alina emyaka 28 kati eyo South Africa kati top Nigeria Nigeria artist faako naawe gwososo kuba ku simu yange olowooza wamusuubiza tanabimu data aweddeko asobola kuggwako just bajja kukwako obukubi kati gonteke kutugabane Wizkid yasookerako ddala Wizkid wetugerako
Wudiye Wikipedia ye Wizkid alina emyaka 24 34 kale 34 sorry 34 Wetugenda waddako Kiss Daniel Davido Burna Boy tugenda ku Burna Boy alina kuba either 3 n'ekintu awo 3 n'omuntu bakufuula bize bannaye tegeera mbu omuntu ali bize 3 tugende ku Davido aina 3 tugende ku ani Kiss Daniel aina emeka 3 album eno twagala Again International mbadde ani ono wanji mugende tuli bize emirundi 10 n'ogikuba bize n'ogiremerako bungi sebusebunansebu olingo oli yesebu kwesa mwana w'abandi nsobi ekwata ku kisebu nkyali bize mujja kunkubirako edda oba ekiro nga nina obudde bungi okay Jacob wetwogera indako tubadde ku Burna Boy tumumaze katugende lindako top album eno twagala Again International nzija top artist in Tanzania nzija kyoyagala nkimanyi kugamba Tanzania wata Taiwan kisiru Tanzania kwetera Diamond Platinum Harmonize Alikiba Zuchi Rayvanny n'abalala katukwateko abantu bana Diamond Platinum enemeka 35 Harmonize ainemeka 31 tugenda awalala Alikiba ainemeka 38 Zuchi ainemeka 31 tuveyo tugende kola Ivan abo tukomako ainemeka 31 kati tunonye ensi yonna kuba tugenda international tosagena Kenya bogene ensi yonna abazungu bajja okwapiyaringa okusinga anti album eno tutwala international tetuganyi tugende Kenya ne gwa mu content wa ene Kenya Nyasiki aina emeka ana mugumu ya bebe kulu Kenya ya kategoria ya bebe kulu eyo kwa hivyo na beyagira mabo Will Paul aina emeka 3 mugumu bana ba Gloria bonna bato music ninga babadde bali balimu nga bali mu bisere bya bebe kulu East African Bashment Club yani msajja nga simula bamu Ready Sun 28 Ready myaka gya babebe kulu ejo tekisobola kubeera mu wanu bahati bania ejo myaka gya babebe kulu searching Uganda asoka da kweta Kenzo badde ku Chameleone because cyo kiri kikwata Kenzo Chameleone bebe kulu Shiba Rema Eddie Kenzo yasoka Jose Chameleone bebe kulu Shiba Rema Spice Diana Good Life David Vital Bobby Wine Azawi Palaso Vinka John Black Juliana Lydia Jasmine King Saha Winwaji Sindaya Sanyi Joshua Baraka Ayo Ntale Alima na Makula Fake Fameka Yaki Benda Paulo Cafero Epas Jene Ozamba Wilson Bugembe Ayuna Mbi Judith Babide B2C Soldiers Daddy Andre Alien Skinny Fie Navio Maddoxi Angela Kalalule Aliam Voice Kaluka Sita kuba album eno tugenda international njagala tugeregenye emyaka ejaba kuba munsi yonna mulimu Tyler ainemeka aina 35 Drake aina 38 motoko last Lady Gaga unate kubanga yekana bebe kulu
alina 39 muto kulasta Bruno Mars ba weekend katugene ku Bruno 39 muto kulasta weekend 35 muto tudde ku album kati egi black tea y'abantu aba owninga music bavubuka ekyo tulina kikkiriza era bavubuka bwetubalaga nti temulina mugaso mu nsi ensi egenda kudda mabega wano muganda wagambira emiti emito gyegigumiza ki negozadde akubira ki nze simuyinaako buzibu alubamu ye ennungi nnyo naye alubamu ye bakubanga eri mu mubiri gwa mwana wa Bebe Cool gwebayita yani Hendrik Sali alubamu ye bekubanga eri mu Joshua Baraka alubamu ye bekubanga ng'eri mu kwali because yamutaddeko because Baraka ya artist gwe tulina trending ku international level album ye bakubanga eri mu myaka gy'aba B2C nga bagina ne fans nga bazina nga zaina B2C tebasoka 35 osegera album eyo ina kubanga fitting ina kubanga ino omuntu nga fitting myaka gy'aba Davido ye competition entuufu ye competition entuufu nzo obuzibu ate wagifitingamu bulungi nnyo nze obuzibu bwange bwonna bwe nnina buno twagana okubuulira abasajja babasudde amazima nitugala okubuulira abakafeera amazima nitugala okubuulira abapapa misaki amazima omulimu gw'abapapa misaki bagukola ne bagana okuleka ekintu ekiyitibwa emirandira omulimu gw'abapapa wa misaki bagukola ne bagana okuleka ekintu ekiyitibwa emirandira ekirabo kyokka kyokka kye bakoze studio zo bazikoze nenjagala mbuulire bameka abaana ba bbaani mu regimu eno abali myaka 28 19 abayimba bbaani wetutunuulira olunaku lwetwaleteddeko alubamu eyo mbadde nsaba tutandike kimu kimu tutandikire ku mulimu gwe gwokola bannamawulire abaabaddeko baadde basobola okugamba Bebe Cool mbu wano kibulamu tebasobola ekyabateeseyawo okufuna sente sente zeyakidde kumanja n'abawa Bebe Cool wa muntu wa bale manye ekintu oyita abantu bakuwe ku magezi obadde ki nga yagimaze dde gifulumya magezi kigobogero mu omuntu nga yamaze dde okufulumya albamu ye si wekitwe ekirisebu niye yayitako bajuliana nga ekyali mu studio era nga talina kyasobola kukyusa kubanga olwedde yali mixed albamu eno saawuliddeyo wadde muwandiisi wadde producer babo lwaki tetubalowoozaako because mu industry ya Uganda tebakola makulu naye ngaomuwandiisi okimanyi wankizo wankizo nnyo naye tebakola makulu kyekiri president waninge najaga mukyali mukulwanako nti omuwandiisi woliyimba yakuwandiisa albamu ya Bebe Cool webanga egenze ku iTunes naye afunemuko kasente albamu ya Bebe Cool nnungi nnyo naye eri mu mubiri mukyamu mukadde akatuufu naye kuwa ekyo kola mutabani wa Bebe Cool oyo nze bana nzikiriza mwana oyo Pepper Daddy nzikiriza mwana oyo omwana wa Bebe Cool oyo anzijukiriza Bebe Cool ng'akola Keti 20 Keti 20 wagiwulirirako nali muto Keti 20 Bebe Cool yagikola nga ku Capital nga countdown omwana wa Bebe Cool anzijukiriza Bebe Cool owa I never trust no people omwana Bebe Cool anzukiza oluyimba lwetasikiriza lwemba na Yvette olizimanyi ezo ennyimba singa Bebe Cool dada ayagala industry yaffe yandibadde atandika okutulaga ku miti emito ekisabe Museveni amuwe sente ayagala sayininga era ku bayimbi bamu bagenda osookerako ewamu ekamwoca ayagala kujjayo dax byabufuzi ebyo kati ebigenzeemu byabufuzi kakati statement ze bamuwa sente ezokugula kamera
yasaba bibye akulimba bamuwa sente z'okugula kamera yambe industry yagifuula yiye studio Bebekulu yasaba yiye muganda wange nanti kati guli wa Gagameero wali obuzibu era nedda sebo limba bali era Bagameero bakubire sino gana bakubuuza wacho kyaza Jacob tebakikola mpaka ku ruhande awe twadda ismuda ikwata bitu bisobya teri wa Gagameero era kubide kesimu nakugamba nacho kyaza Jacob kile basoni Gagawa ndo Qur'ani kile basoni kumanya ati goli wa olina jo reportinga bukimo byogerawo byegendereza bashampita nekufate because nze era onolekera okutula nange bajja kuyita naye ojja kubakolera muntu ogwo nga tokolera industry kanewe nafa nze mutonzi wange yandabirira kakati nze mbadde nsaba wendi tuwe support album ya Bebekulu abali mu America abali mu Uganda ngo sojigula jigule tumuwene support kyagala otandikawo okusigninga abaana tasoloba gwomuntu wakera kumanyira gamba nabamubuuza waki omwana wo tomukwata kunagamba nze tata wange teyankwatako naye yetakulire gwosubire waganidde okuyamba owuwe bwagera okuyamba Dax Vibes anti gwagala osokerako sente tasobola yamusaba yasaba idithika asibye akabira mu Gagameero omwo Loni Mutabazi kati yagenze mbyabufuzi yesimbewo Nansa na Meya Tikita yali manager we yali muyimbi we ali mu America ali mu UK gayo ono kata namulaba kati yali mu kati yadda mu bya betting yali kumamukubira ebigoma nange ndira oba Josh oba ani so yakako ne no omuyimbi wa gundi mwendabidde omuntu wakera ku makina akwata statement n'agamba nze taata wange teyanyamako mu industry n'omwana wange akola ebibye tosubiranga nti omuntu yasookera ku makya kuwayamba omwana w'omuntu omulala yo album nungi mukadde akatuufu mu mubiri omukyamu ekyo sijja kimenyawo sijja kizaawo n'onoyomba otya nze nkuwa details zange saliza kunjokyayo era nabe Selector Williams ngali tali Boston yeyo ngagamba Koffi Olomide mukulu naye akyayimba Koffi Olomide omusingi gwe yagusiga ng'akyali muvubuka era Koffi Olomide ennyimba ze tezitrendinga kati zafulumya ennyimba ezinkadde zezimubezezaawo nga Koffi Olomide bawire Lungoma omusingi gwe basiganga edda luli gwe gubanyumizaawo kati you understand omusingi yagukola dda abantu omanyi Selector Williams ansanyusa bwali atama Selector yalidde bamedia personality abasinga obungi bwe bali abatama tebasobola kukubulya mazima nze ondaba nobeera kyali wange ng'oli muyimbi nkugamba oluyimba terujja kukola ababadde batesamuwira mazima tebasobola because ye paper daddy kati nesente Selector Williams ate kubanga yazifunye dda mu America gyali yazze n'agamba namulabye abintu aginzeemu kambi kuzanyire omukugu waffe gwe tulina eyaleeta Kasani kusaasira mu ndongo yamuleeta Selector Selector Williams yalinako bandi bantu bakuba bagenda kukuba byeyo Selector yalinako bandi nga ya tabu Selector Williams manze simugoberera babintu aginzeemu olinga agamba lwaki Jacob afiira abaye kati oba muzeeyi yakyusa amanya sijuka kira tekako Selector Williams yakyusa amanya nabijjeewa nedda sebo tetujja muvaako muveeko nga gwe wekolako interview kiri wano nkirabye kiri wano samuya wano bakintaginze no kasaaki wadde budde nakirese
yadde azze kuba kuzzaawo omugati gwa bosi we agusiga ebbata ninze ndi muntu omu yagusiize bulungi ensonga ze bakola tezabadde valid babayimbi ababaddewo abamu bategedde music oyo ayimbi bannayuganda tebasina kyebasobola kutegeera ayimbi bannayuganda tebasina kyebasobola kutegeera because they balipiitinga ebintu byebimu bebekulu wavaawo uno owulira okulya kankuteke okumanya selekiti yalidde bulungi wulya engeri gye yaliddemu awo ng'omanya selekita alidde awon bebe banton ng'omanya awo alidde nimanyize manyi buli media personality nina engeri gye mmanyi nti kati ono bamusasudde wulira eyo opinion yange si opinion opinions ezisinga ziweereddwa nga zirina n'obutuufu bwazo ebyo yange nga ngatta ku opinions z'abantu abalala nga ziteekawola mu ndongo definitely olwo bagamba nti Bebe Cool yandikoze bino ebintu yandibirese it is too late for him. It is not. I asked Jacob Omtuzi one time during a TikTok live with Desh. I was like, how old is Bebe Cool? How old is Snoop Doggy? How old is Antoine Christopher Gibepa Mumba Jono Mupao Koffi Olomide? And how old is Bebe Cool? Bebe Cool for so long as Koffi Olomide is still releasing albums, so Bebe Cool is at liberty to produce new music. Example jinamuwa teyagitegeera. Koffi Olomide yaleeta international market ewawe mu nsi yaabwe n'aleeta ba Fally Ipupa n'abalala. Kati Fally Ipupa minsi omuntu gwemanyi. Fally Ipupa naye n'abaleese. Fally Ipupa kuyimba mu Uganda ono ayimbira emitwalo ngaaga. Kwabiri mwejo? Fally Ipupa nga ye bwe bandi ye yonna kamu kitundu. Okitegera? Kati nze mwa example emu nti abantu ba Koffi Olomide bonna bakola omusingi gwabwe. Don Jazz omumanyi? Yali musajja muyimbi n'atuuka ekiseera emyaka ngala atajja kugenda kukaya stage n'abaana abato. Amanyi gange gonna kangateeke mu baana abato mbasayininge mbaganyirwemu. Era Don Jazz mu nnyimba z'abantu abasinga omungi abayisidde mu record label ye eddoboozi lye libaamu. Ajja n'ateekayo n'akasuka kakasuse ne bata omwana n'afuuka owakabi balema baani ne bafuka abakabi. Nze ono omusajja teyategeera kintu kyange alwakonga bo balowooza opinion yaabwe yegasa ezabala tezigasa. My opinion was ennyimba za Bebe Cool nnungi mukadde akatuufu mu mubiri omukyamu. Nemba wa example y'abaana abatrending essaawa zino nga bali 35 plus. Era tusomye abantu nga Koffi Olomide tali ne mu top 20 talimu, ne 30 talimu, ne 40 talimu, ne mu 100 talimu Koffi Olomide. Osegera niwe nakugenda ba Koffi Olomide akyayimba simanyi n'aleta baani ninga amazima agamanyi nti America sawa zino yekwatana kuba Nigeria weti kubanga amanyama Nigeria bakola ki. Bebe Cool yagenza okukola oluyimba yagenza wa myaka 3 mwejo yani yemiarade 3 mwejo weyagenza mu Uganda naga kakole kwa nagenda owa Joseph Baraka ali mu 20s ngabiri mu musanva mukoziza nnyo kaswa kwera abiri mwena Joseph Baraka ono mwala soko gugulinga ku muwala na mwagala yani ani Bitania sigala mu relationship z'abantu. Bebe Cool ekituufu akimanyi nekyalina okukola akimanyi lwakuba nga ye ali selfish. Nammwe abamutuukirira temwagala mugamba mazima because munamugamba mazima oluseke lujja kendeera. Nze amazima nsibanga mugamba era njagga mugamba. Albamu ye ennungi negera kubeera awo ngeri bwetyo because tefechalinga oba teye emyaka gyalimu ne audience gye girimu
myawufu kwe tekikwasa omanyi president wa Nigino oyo simwagala naye mtu muwako example uyatuuka ng'ayingidde emyaka Kenzo alina emyaka emeka abantu gye bamanyi Kenzo alina emyaka 35 naye nkulayirira Kenzo tasobola kujja mu saati n'ayita mukazi n'amunyigira ku stage musinga obukulu tasobola kujja stage najjamu saati n'agamba omukazi mpeeweeta takisobola musiraamu oyo ne bebikulu musiraamu ngamba nti nze muyita musiraamu Kenzo tasobola kera ku makya audience nakutamya mukazi wansi namukola byonna byakola tasobola Kenzo tasobola kujja ku stage okwo najjamu saati waati okuleka gira emyaka ng'ali mu 20s oyo era abikola sijja kigendamu somaliza ngamba wendi bannayuganda tuwe Bebe Cool support ni taata waffe Bebe Cool we do respect you and we do love you tukusaba tusebo taata bwe yagala kuyamba bayimbi balala sookera ku babu abali mu gaggameero nga Diamond Platinum yali asoma wano ng'oli mu East African Bashment Crew nyira ng'okuba East African ensi yonna ogivunnamya ne Diamond Platinum yakeera nadda ewaabwe yatuleta Harmonizer n'atuleta abalala naffe twagala asookere ku babe nga tana kulowooza kusayininga Dax Vibes asooke atize EDCK abaana bonna bali mu gaggameero bandi abatereeza obulamu bwabwe nkyemwagalako kiri kimu kyokka kyokka alina omutima omulungi omutima gukwokyayo gwagwina naye omutima gukuyamba nti nove wano dde wano omusingeko taguyina tugende wa Jamie Culture yamaani bamutegese sho kati bakateeka shades naye nga zikuzza mu mbeera ey'okuwunga nga esho temuli bantu baana bamutegeka eno yasembyeyo nalabyeko omukyalo omuwanya ekitiibwa Sophie Gombe mama Sophie yabaddemu eno yasembyeyo papa yabawa ekifo naye mu bayimbi bonna bonna katugere bye yawandiikira bye yakola ki kwabaddeko omuyimbi omwe yazze Mickey White yekka ye yayimbye ekivulu temwali bantu n'abayimbi tebamuwa support Jamie Culture yatuuse okukola show Jamie Culture mulwadde alina obuzibu ffenna tutuuka ekiseera netufuna obuzibu bamutwalako mu rehab n'asuukamu katini kati bagala okukolayo element emuzza engulu wadde ne pulezidenti wammwe wa Nigina yakyogeddeko ki amuwa support atya era ne mu ddwaliro bayambako kyebayamba ne bakoma era nejostedde bamukwasaganya ne bakoma ate yavaayo n'atugamba ateredde kansoke ku bayimbi be yawandiikira teri muyimbi gwe yawalimba lwa bwereere ebyaddala taliyo nze nafunako obutakkanya ne Jamie Culture nga njaga just ampandikire ka vaasi kamu mu lunyimba lwange lwa All Stars nansaba akakadde ningamba Jamie Culture nze Jacob gw'osabye akakadde nga nzo ndeetera ennyimba zo nenzikubira ku bwereere nga olaba kusaba amajja nze gw'osabye akakadde teri muyimbi gwe yawandikira ku bwereere kati omuyimbi akakadde wakamuwa namugaba bireke era nabireka teyawandiika najja na idea yange namugaba njagala ompandikire olimba ABCD weruti nagaana nenkita abayimbi ba Uganda tulowooza nti olinayo muyimbi kyaliwo abayimbi bakwagala olina wooli bw'ovaawo nga bakwerabira bw'oba sita abayimbi bakujjukira otaba toli sita abayimbi tosobola kujjukira ekyo kyo kiri mu reality nti abayimbi kyekimu ku bintu Katonda bye yatonda ebizibu webiba mu nnaku nga byagala kufuuka ebyakabi byegonza webifuuka nga bisita tebyagala kumanya tebijjukira oba biyambako byefuula nnyo bize naye nga luli nga tebinaa kubeera sita tebibeera bize byabeeranga ku simu oyo Jacobo bannange Jacobo kino Jamie Culture olina kayimba ki Jamie Culture naye kati bona bali bize
ako obuntu tekali mu art industry beeyisako bweyisa tebayamba kulwalirira bayamba for showbiz tebayamba nti bayamba muntu kuvaako ku step naddeko step eri bayamba for the what for showbiz nvaagulu nga ngamba nti bonna abali mu kukola show za Jamaica Butcher bakola ekintu ekikyamu mukadde akatuufu katya Jamaica Butcher bani basoose mufunira nnyimba nadda mu bantu nabazipushing nabamulaga love through music oli muwandiisi oba sekyo kati neyewandika ennyimba nabazipushing nabazikolera video tugende wa Mzee Magala naye kyamulidde era Mzee Magala agamba omuntu yenna agamba omuntu otegeka show abanga amuwadde obutwa ne bumutta mpola mpola era yakakasizza social media bano abawegeza bakuba enduulu si bannamu social media ogiraba teri omuntu ali ku social media aliriyo kyova omuntu asobola okusanga video y'omuntu nga tamanyi wajja bivudde ebintu n'abukirabukizi n'ateeka kuvuma social media omuntu asobola okusanga olutalo nga tusanze tuli ku online awo naye n'atandikirawo social media osobola okugera ku line y'omuntu omuntu n'atandika okuvuma n'omubuuza omuntu govuma yakola kinga talina nsonga just ye nga takwagala bwagazi kati social media tekulimbanga nti nno oli w'amaanyi omanyi kyekufuula w'amaanyi kubanga olina ekintu ky'owa abantu tekikufuula w'amaanyi kati Mzee Magala mwe mumufunamu ba YouTuber n'abantu ye nga yetalina kyabafunamu kyandibadde alowooza nti obafunamu nti mwamutegesa ajja kufunawo abantu bamulaze nti no yes ebyogera tubiwulira naye tetujja kujjaawo naye tetujja kujjaawo because tonnaa kutuuka kubeera kuyita abantu kujjaawo omuganda omukukunivu ke katabo ke badde alonkinga tonnaa kutuuka kussa ye Uganda tekyasobola obutabo nze Mzee Magala sokera ddamu mwebazaako kintu kimu kyokwokwakiririzaamu n'okutunda olulimi Oluganda abaana baffe tebakyalina nnono mu bbo kyova n'okutya abakulu kyabaggwamu n'abakulu abazaala abaana nabo baana mu ngeri emu b'endala ebiri mu nsi yaabwe tebajagala kati ng'omuntu omuganda yenna ng'owulidde nti Mzee Magala agera kutongoza akatabo k'Oluganda ng'agaddako Buganda ng'oyagala Buganda Kingdom yandisoose okuwa support Mzee Magala because buli watuuka tekyetaaga kubatuukirira abasajja balina ba PR buli watuula ku muzindalo wonna nga bambalira Buganda oyo omusajja omulaba afiirawo ebyaddala omugoberera ku kintu ekiyitibwa Buganda Mzee Magala asobola okukola ekintu kyonna ekyekisiru nga taasa Obuganda neweebuuze Buganda nga yo ekintu kyadde akola kyadde kimpaji y'amaanyi nnyo nga kigatta ku ttafaali mu Buganda naye Buganda yamuyambyeko kubanga ye agiyambako wewavuma Katikkiro n'ayamba n'ateekawo omugongo gwe ebivumu byandibadde bivumwa Katikkiro n'abirongoosa n'abagana Katikkiro akola talibwa mukamwa Katikkiro akola kino n'abuulira abantu ennono eziremeddwa TV z'abaterefayina ezo ne CBS okusomesa abantu baazo Magala akikola nze nasaba lumu nagamba Katikkiro njagala mu meetinga bakole segment oba Sunday ng'esomesa ku nnono y'e Buganda Katikkiro akola ki Katikkiro obwakabaka butambula butya abantu babumanye abantu beetika Katikkiro bakyaba Katikkiro bamanyi nti Katikkiro alina obuzibu ne kabaka bamanyi nti Katikkiro akolera NRM naye ng'obuzibu buliwamu entities za Buganda tezikoze kimala kusomesa Baganda nono yaabwe nagibaagaliza kyova ate abasoga bo ebintu ebiri mu lulimi lwabwe n'Oluganda oluti nti naye bo kyabazinga avunvuwe ukasita wensobya bajja kitegeera siri musoga sibitegedde avunvuwe n'Obuganda tobumanyi kati oli muki nze ndi Muganda eyeddira ensenene kale webale kweddira kabaka addako fe abamuzaala it's okay tumalirize ne maama wo Mary Bata yagenze n'ayimba ku show ya NRM naye mu bigambo bya Mary Bata agamba yatuuse nga mutima owa Chameleone ye yamuwa ddiiru ng'amugamba ngenda kuwa omukolo era yagenza yambadde na Gomez
nga manyi agenda kuyimba mukolo kwanjula atuuka wali alabawo laali akubira Mutima amugamba Mutima biki bino Mutima ki Mutima yennyini manager wa Chameleone amubuuza biki bino mbunze gwe mukolo gwe nabadde nkugamba ng'anoonya awo ngoye ng'ayambala akakoofiira n'omutishaati awo ng'akuba shyo yabadde akyayimba omusajja we yavuddeeyo ng'akuta akakoofiira ka NRM akayero ng'ayagala okukamwambaza n'amwambala mugamba gwe abantu muwe ku kitiibwa okanyambaza ke najje nyambadde abantu bagamba ye yalinnye ku stage nga talabamba omukolo gwagenda oyimba gwa NRM. Ekisookera ddala omuyimbi Bland buli kimu kyayaba ayambadde okimuwa public beekikirizamu kyekyo kyakkiririzaamu. Video nagirayo nga Mary Bata agamba omusajja obutamuteekako nkoofiira yabadde mutuufu 100%. era ttiimu ya Mary Bata oba management ya Mary Bata yakoze ensobi nnyo okukkiriza omusajja oyo okusemberera Mary Bata. Omuyimbi muyimbi ayimbira omuntu yonna ekirungi kikuzeeko yajjidde mu red tyajjidde mu yero ekiraga nti nze kukima ssente naye no kkala gye nyambadde esanga erimu message nja okola ki okusindika. Tukize tugaane abayimbi tebalina kusasula ani gwe balina kuyimbira abasasudde gwe balina okukola ki bw'osasula Mary Bata okuperforming omugamba Mary Bata njagala performing eddakiika we ziti naye njagala oyambale wooti bwaddemu kugamba nti oyagala nyambala akatishaati ka NRM njagala million 10 ozimpa bw'ozimuwa waddemu okukambala bw'otazimuwa nkwadde example ya president wa Nigina bamuga twagala oposting just ebifaananyi ebyo tugenda kuwa million 8 n'azigaana because era amanyi nti nakolera abantu bali biased naye yatuuka era abantu bamugamba gwe wali adda wava dda ku mulamwa kwe kati kangene nziriire ddala tuyige okupapalinga abantu baffe era tuyige okuwa abantu ebitiibwa mu bizinensi zaabwe. Mary Bata eri bizinensi ye ali mu kuyimba Mutima broker atwala abayimbi yonna gye baba agadde era nkimanyi ate kubanga Mary Bata yadde amanyi nti agenda kuyimbira ki NRM lwakanga ye omuntu obeera mugezi nnyo ng'otuuse muki mu media notekawo story ekufivalinga eri abantu nenze mwebaza butambala nkoofiira era mwebaza kulaga abantu nti bannanga wadde nze nenyimba naye enkoofiira eno gye bampadde ya yero sigikkiriza naye nzikiriza mu ssente kubanga essente ziraga nti oli wa Museveni lwaki sente zo sente kati Mary Bata webale kulya ssente genda ozirire ddala naye toyambala yero as simple as that. Bw'ogera kwambala yero bagikusasula ojjambala kubanga oli Bland jeman. Tumalirize n'akalowoozo nze kankakeweeri naye nga njagala kagende wa muganda afooyo ani Don questions nsaba tuwe akalowoozo nziku nkozi yafunako ku nziku emirundi ena naye bannaye Don mu kyalo kye bayita mu kumuzina emirundi ena ekyalo bakitaba ekyo Don ekyalo bakitaba kyetyo ekyalo wetera okujja enziku wali paradise bakitawo bakita mu kumuzina akabaala bakayita katerobera kyali ndudde okuyitayo yali paradise kyajja enziku era tukwata mu Doni mu ngalo Doni obuzibu ki social media etandise okuwabya yawabya dda baganda baffe mwakakiraba kati otunuulira numbers zifuse numbers tutandise okwogera ebintu olwa numbers ke kalowoozo kenjagala kakwata ku social media wangamba oli mukukunavu ate ekyo kyetaaga sooka kutakula kakati ka social media akabaana abeebuuka ekirala ku social media tomuwadde kituufu kyalina kuwa mbalamusizaako bannyawe ne basibwa social media tegenda kuvaawo egenda kusigalawo buli kimu kyokwata ku ssimu eno ng'okiweereza omwagalwawo ng'okipositinga manya ekintu ekyo kisigala mu nsi era ensi ejja kikola ki ejja kimanya abaana bajja kitegeerako abazzukulu bajja kitegeerako kibi nnyo omwana okulaba obuzina bwa maama we oba bwa taata we yakolanga yes twagala numbers
twagala tuogerako twagala okutrendinga n'ekiteri kintu kisinga kuba kitiibwa kutrendinga ng'olina ensonga y'amakulu ddala okutrendinga nga tolina nsonga y'amakulu mu bulamu bw'ensi bino ojja bikola n'ekintu kimu kyolina okusooka okukkiriza nti obulamu bwaffe buno bwonna bubako ensonga lwaki Katonda yabutegeka tokkirizanga essimu eno okwerabiza nti oli muntu tokkirizanga essimu eno okwerabiza nti no enkya osobola okubeera omuntu w'obuvunaanyizibwa tokkiriza essimu eno okwerabiza nti ekitiibwa kikolebwa era kigwa yes oyinza okuba nga oyagala likes oyinza okuba oyagala numbers oyinza okuba nga tolina muntu akugambako nefunayo mu bulamu bw'ensi omuntu gw'oswalirwa gwogamba singa alaba vidiyo eno n'amukola ntya nandibadde mpemula nandibadde nkola buli kimu ekyekisiru buli bloga kyakola nkisobola okukikola naye nagamba naye muwala wange Melissa walekera ku makyukola vidiyo nga mpemula alintwala atya mu bulamu bw'ensi oba tolina muntu gw'osaalirwa nga tolina ddiini mu ggwe social media egenda kutta omwoyo gwo tosobola kutegeera bulumi bwa vidiyo paka nga vidiyo etuuse ku maama wo ng'agiraba waati ng'alaba ebigambo byeyogera oba taatawo oba mugandawo oba ani ng'alina kwekeka biraba baana bannaffe bangi nnyo abali mu mitalo amayanja abali mu Uganda abagundawo ebigambo waliwo n'omukazi mukulu atekawo egundi yonna n'agiranga naabo abantu gakuwe bali ne gavumenti esirise byonna n'ebiraba ensi yaffe gye tulimu tulina gavumenti etafaayo eri abatuuze baayo naye gwe muganda nyo tusobola okutereeza ensi yaffe ng'olipotinga akawunti suwe zityo bwebanga yadde nateekako bawemula giripotinge bagijjeyo abasajja abakola tiktok eno abasajja abakola tiktok eno basajja babayita ba Asians naye wabe mwana wattu omwana emyaka 7 asumulula essimu n'alimana n'agipanga naye waffe wana afumba tokotoko so nkusaba byonna bikole naye tokkiriza social media okwerabiza nti n'oli muntu byonna bikole tokkiriza social media okwerabiza nti ogenda kufuuka ekintu ky'omugaso enkya bonna boolaba ffe abali ku social media tulina ebituluma tetuvangayo kera makya kuwemula nsi nti ensi yaffe tugifudde kiwemulo ebigambo edde bye twatyanga okuwulira essaawa zino bye biwesa abantu mu State House emirimu ebigambo bye twatyanga edde okuwulira essaawa zino abantu beeyambula ne babitulaga ensi ne tubakkiriza lubwanga tuli Uganda twetwalanga abooluganda naye kati kisusse nkusaba social media tukukkiriza okwambaza omuzimu gwayo omuzimu gwa social media gukwambala omwana gogenda okuzaaja ajja kuba mufu n'omusajja gojja okufuna ajja kuba mufu nagamba bwobanga oli musajja n'obanga olina omukazi avamu abeera mu ntalotalo za social media gobe embwa eyo bwobanga oli mukazi ng'olina obbaawo abeera nnyo mu ntalo za social media mugobe kubanga teri kintu kisinga kuluma mumulanga ekigambo nti no ovumya omuntu okoze vidiyo omuwemudde okoze biti bikomaawo naye muganda wange vidiyo nga teri kugwe tosobola kutegeera bulumi bwayo paka nga olunaku bakoledde vidiyo ewemula bw'ojja okutegeera obulumi bwayo nkusaba oyagala ensi yo nkusaba otaasa ensi yo nkusaba ogunjula ensi yo bwolaba nga omuntu alina bulogani akola ebintu ebitajja todagenda ku channel ye kutta mwoyo gwo byokola bye bidefininga future yo nkikuddiramu byokola boogoberera be badefininga future yo bwe ba future yo ogobera nnyo abantu abawemula tosobola kubeera na mukisa gufuna ssente bw'obeera mu mbeera nga oli ku tiktok oli yegaziiza olaba ebisambiye olaba obwererebwe tosobola keera ku makya kufuna ssente bw'obanga boyfriend waga nti munange mpaka vidiyo k'obukaba manya omusajja otakwagala sayina esookera ddala ekulaga nti tolina kitiibwa nga mukazi kwe kwebamba neweerikodinga neweereza omusajja manya oli mukazi ali cheap ayi salutio